Media Choice Online Television, its program hosts, associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion is advised. Frightening people with guns with what? I don't like that. Echo chamuziro, omuziro mugumanyi? Omuziro. Tokolanga chamuziro. Even if they say control the crowd, your gun should be on your back. Balamusizzaako nnyo mwenaja musiziro kubanga mutulaba mwebali nnyo okuwagira Media Choice Telefina. Yenze kankaka Emmanuel Peter nebaza nnyo mwenna abankulisizaayo gye navudde mu busibe. Nali nawambibwa nga nateekebweyo mu safe house naye navuddeyo okuddamu okubaweereza. Asirufuule Luyimba nabagambye nja bakolera program wankubadde kati waliwo byenzijjawo amangu ekwatagana ku busibe naki ekyabuleeta nambona gye mbonyeemu mpaka kati lwenkomyewo. Nebaza nnyo mwenna mumpe obulango nsobole okuzzaawo omukutu nsobole n'okugulayo ku kamera ezitegeerekeka kubanga ebisinga baabyonoona. Nina akatambi ke njagala okusooka okubateerako awo. Akatambi ako mbadde njagala buli omu akalabe, buli omu osooka owulirize ebigambo bino ndyoke nkomewo mbabuulire ekindeese mu programu eno naye musooke muwulirize akatambi ako. So when I see these soldiers here, so-called bodyguards, Frightening people with guns with what? I don't like that. Even if you are guarding, don't usionyeshe bunduki kwa wananchi, ionyeshe kwa adui. Yesterday I was seeing those young boys. That's a very bad orientation. It means you don't know who the enemy is. Even if they say control the crowd, your gun should be on your back like this. Not bring my gun, I show them how you protect. Bring my gun. These are not enemies. You should not point a gun to them at all. Echo chamuziro, omuziro mugumanyi? Omuziro. Tokolanga chamuziro. Even if they say control the crowd, your gun should be on your back like this. And you just use your hands like this. This is just need hands, not gun. Umugamba wote into komao. Look at this one. They don't even know how to organize the gun. But yeah. They don't even know how to organize the gun. But yeah. Okay. Nga sinaba kubanga ntandika programu eno nsaba okubategeezaako nti abakyala abajjanjabi abasobola okuyamba mu nkola y'ekinnansi embeera gye tugendamu ey'obululu n'okutawaanyizibwa mu Uganda butuufu yeetaagako obukuumi obw'ekika ekyawaggulu. Nsaba mukubire kusenga mukooki abajjanjabe bano bakyala
bajjanjabisa enkola ey'ekinnansi. Ojja mukubira ku 0750 2 600. Kakati abeetaaga emirimu omwaka guleme kugendera bubi. Ekituufu nga n'akasente kakulema okunyweza ssente z'okwatako ze zitambula. Waliwo enkola ey'ekinnansi esobola okunywereza ssente n'okubanjiza. Kati gwe ng'olina gw'obanja, gwe ng'olina essente wabula zikuyita omanya na kumanya ziyiseewa, kubira Ssenga Mukooki ku 0750 2 600. Abasajja nabazigira ekyamaanyi ga kisajja. Ekyo kyo takuwaamu buwi wabula akiwonyeza ddala ali ku 0750 2 600. Osobola mukubira direct oba ku WhatsApp. Abaana abawala abaagala obufumbo n'abavubuka abakola emirimu ng'oyagala wenywereze ku mulimu n'abasajja abakulu abalina appointment ezitatuuka byonna babikolako 0750 2 600. Era mwabazaako ensusso okunyamba nenva mu bunnya bwe nalimu obw'obusibe. Kale katutandike programu. Namusaako ku bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka mwenga mwagala ebintu bikyukemu. Mbeebaza okulemera ku nsonga era temujjanga okwo. Neebazaamu ak'ensusso bannayuganda abeewaayo ne mugenda wali wennyini. Wali wennyini ntegeeza ne mutalaga nti mutidde newankubadde nga abatugumbuzi abali mu ligiimu eno baagala kuba nti bakozesa intimidation ng'era bwe kiri eri buli mutiitiizi. Ekikolwa ky'okukangakanga, okwagala okutta n'okulemesa n'okulemerako sako okuttirira emikisa gy'abalala bikolwa bya batiitiizi. Kakati kansinzire wano nga ntandika programu eno okusaasira abantu abakolera Museveni. Mu bulamu bwange bwe mbadde ku mulembe gwa Museveni sinnalabayo mulala. Naye tekitegeeza nti abalala sibamanyi nabawulira n'abatali baffe wano mu nsi endala tubasomako. N'alabye bapulezidenti bayaaye oba bapulezidenti balimba bakyulumpanya. Museveni mu bataano abasooka mu nsi yonna mwali. Era nze nsaasira abamukolera nga mwe muli ne famire mwe nazaalibwa. Omanye eddaffe era twali b'NRM nga waliwo single party system. Yes, nga waliwo obutakkaanya naye nga buli omu alimu NRM. Kati olw'okuba nti abasinga tulina ebirowoozo eby'enjawulo twatuuka nabo ne kibatuuka. Bagamba waaye mubaleke buli omu ali gy'ali. Wabula kati eby'ebibiina n'okwesiba ku ndowooza z'ebibiina tebikyakola. Njagala genda butereevu ku katambi ako. Mu kiseera nga ndi mu busibe nagenda okukomawo. Nze omu ku bantu abaali basinga okwagala okwetaba mu kalulu ng'omunnamawulire akeekawempe ebyaliyo nabiraba. Ebyalimu mubijjukira naye ngenda kusinga nnyo kwesiba ku kutyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo nga examples oba ebyokulabirako mbiweera okusingira ddala ku wanayinki ne bannamawulire. Mpozi nga towulidde naye kituufu bwe nkugamba nti Museveni musajja muyaaye kiyite siteboni oba musajja mukyulumpanya lowooza tuba ku peegi y'emu. Museveni alinga Nawolovu. Kakati ku Nawolovu engeri gy'atafiira ku bbala limu, Nawolovu chameleon adapt to the situation around. Ekyusa ne kala. If the situation is hostile, the chameleon will go slow. Ebejja genda mpola nnyo. Neebaza nnyo ak'ensusso Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuwanga bannabyabufuzi ab'ensonga ng'obalonze ng'oyita obalondobyemu abatava ku mulamwa. Naye nnyina obubaka bwe ngenda okuweereza Pulezidenti Museveni naye naddala ddala omusajja akulira amagye ate nga mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Omanyi abantu abamu ku vidiyo zange bajja oli n'akola komenti eyo nayo ebikala ebeera opiniyoni yo tekusikujjaako yiyo naye bw'ebeera yakisirwa ate sigiwagira. Nyina ebintu bye njagala okwebuuza mu Pulezidenti Museveni ebyo byayogedde. Pulezidenti Museveni agamba nti si kirungi kusonga mu wanayinki
mu Uganda temukyalimu wanayinki. Ono Museveni yennyini ali wana alimba, oyo ali mu kwogera ebyabalimba. Ye yaddira n'ateekawo ekkooti gye bawoleza abantu ba bulijjo. Sikiwa nti mu ntegeera yange nsobola okulowooza nti Museveni akyayawula omuntu wa bulijjo n'omusirikale. Kati bw'abadde agamba nti temumusongamu mmundu yaliwa. Kubanga y'omu ye yakulira era n'ayomba nnyo. Ow'ekitiibwa Owiny Dollo newankubadde naye alina ensobi ze, bwe yasalawo n'agamba nti abantu ba bulijjo tebakyawoleza mu kkooti z'amagye. Abadde ajjanga akwata abantu ba bulijjo. Kati neebuuza mu sipiiki yeno gy'ayogedde, ddala ddala Museveni amanyi wanayinki n'atali. Ekyokubiri, njagala okutegeeza President Museveni nga mbuuza ekibuuzo. Zino kamera bannamawulire ze bakwata nazo mundu. Kubanga alinga agamba, he seems to suggest abantu abasonga mu bantu emundu nti yakabalaba. Ntandise n'okulowooza oba ntandise okukakasa kye mbadde ndowooza emabega. Ti Museveni is no longer in control. Kirabika obuyinza bwabulagira ku ffe obuntu obutonotono bukimbuyege basobola okukwata n'akubuzaawo abantu be ne bakubuzaawo. Obanga si ye kennyini yabikola ng'eriyo abali mu gavumenti yabatusiba. Kubanze gwe mulaba wane ennaku esatu ze basooka okunziba nazimala mu maka ga muntu okusinziira ku environment gye nawulira n'okutaputa. Abantu balina amakomera mu maka gaabwe munzija. Sebo oli abeera n'abasirikale 3 n'akukwata n'akusiba ewuwo wennyini. I'm simply doubting whether Museveni is still in control. Nkyebuuza. Is it true that Museveni is still in control? Edda Museveni gwe twawuliranga mu bazadde baffe nga nze family gye navaamu ENRM, gwe nawuliranga Museveni yabeeranga in control of almost everything, specifically the army. He had tightened the grip. Actually mu byaddala ne mu mateeka Museveni amagye aga owuninga. Bwe tugenda mu nkola ey'amateeka President Museveni okuva lwe yava mu nsiko, UPDF kampani ye ebyaddala mu Uganda temulimu musirikale wa UPDF. Bonna bo batunuulira mu nsengeka yaabwe n'ennamba yaabwe y'ennamba ba NRA. Ye kennyini RO1, which means a resistance officer 1. UPDF okuva lwe yava mu NRA amagye ne gafuuka ag'eggwanga kyali kigambo, tegaafuuka ga ggwanga, wabula baayogera bwogezi kigambo nti kati gafuuse ga ggwanga. Wabula Museveni n'obukujjukujju bwe yagasigaza. Butuufu ekigambo kye mbadde njogera ali nga ntandika, Museveni musajja mukujjukujju ate mukulumpanya. Bw'akugamba kino ng'era abantu bwe bazze bamwogerako, bw'akugamba nga genda ku left kwata right, kubanga simu yaye mulwadde. Kaakati kambajjukize, UPDF yennyini ennamba y'abasirikale eri RA, resistance army, resistance officers nga ye namba emu. Kaakati UPDF lwaki amagye tebagayita UP oba UP oba ng'omusirikale Uganda People's Defense Force oba defense officer oba DO1 nga ye DO1. Ekyaddala ddala ebyo byempulidde awo byekwaso, ogyeko ekyabyekwaso bulimba obwo obufaananira ddala obwa Nawolovu Chameleon nga Museveni bwali obubaza nti kati mbeera ki eri wano, n'akendeeza speed n'akyusa ne kkala. Ekineewunyisa bannayuganda nti abasinga mukyali beebafu, naddala abasomba olwo okumuteerwa mu ttenti wali musobole okugabana enfisi bu transport, obawulira ng'ayogera nga bakuba mu ngalo. I think some Ugandans need to be taught to be serious. Seriously, njagala kubuuza abantu abakuba abantu emiggo Museveni alaze ademonstrating nti bano bajega abavumye obusiru era n'agamba naye bakola tebabimanyi. N'amuleetedde mundu kennyini n'amugamba nti yagambe kane n'olaba ono tamanyi na kutegeka mundu. Nsaba okutegeeza ngera bwe tugenda okwogera wali nga bw'abyogedde. Njagala okwebuuza ebibuuzo. Yes, nga President Museveni wayogedde. Museveni agamba nti pointing a gun at wananchi is very bad. Nkubuuza Museveni, bannamawulire kamera baba bakutte mundu, ekyo kimu. Topiki y'abamawulire yo nayo ndala. Twejje muffe kennyini abamawulire obusiru obututuusiza okukubwa emiggo ne tutabaawo kye tukolawo. Nze ndi munyiivu nnyo. Njagala okubuuza Museveni, abantu abatwalibwa mu safe house aba NUP
n'aba opposition okuva ku mirembe gy'abeesi gy'abazze basibwa ebitaliimu abo bo sibawa naye nki bo abazze batunuzibwamu emmundu ng'ebifaananyi bye tulaba ebyaba bodaboda be mwakwasa emmundu ayihiya jati manyi nze naliwo nabalaba nga babatwala ekaweeweeta nennindira ne ŋŋamba ho abantu be baatwala bonna baali mu kibiina kyange ekya bodaboda emabega gye baalimu nabatunuulira nga bagenda ne mmanya kaakati ke kaseera ng'obubaka bwe ŋŋenda okubawa nsaba okubuuza ate kati bano abapoliisi bo bendaba bakuba abantu empi babasabula abantu empi olina akuba omwana w'omuntu oli olw'okuba kapoliisi kali awo embeera y'omusaala ekanyize bakawadde order ne bujja obupoliisi katandika okukuba abantu kasanyuse olw'okuba waliwo alagidde nsaba kubuuza enewe byonna sijja kubibuuza nsinzira wano okutegeeza bannayuganda nti mwesiganga bannabyabufuzi bannabyabufuzi abali ku mulembe gwa Museveni bonna be bamu bayaaye ekituufu basukkane ku kye bayita obuyaaye bakumpanya balyake kwegamba baculumpanyi they change goal posts every day leero bw'ayogera kino endala ayogera kirala naye kanzire mu common man n'analysis y'omusajja aluddeko mu mawulire okutegeeza President Museveni nti ebikolwa by'amagye ago gennyini agago kubanga ebyaddala mu Uganda temulimu wa UPDF poliisi wagiwamba n'ogitwala amagye wagatwala gago n'oteekawo LDU obukundi obwa intelligence butamanyi na bukola ki okumanya bwasukka buva ne wano ne mugenda ne mawanga amalala gye batabeetaaga kino kyalabikidde nnyo mangu bwe mwagenze e Sudan kakati bano bamasinale bo tosobola kukeera ku makya n'obeegaana ebyo byakutubuzaabuza ate mu kutubuzaabuza President Museveni nkutegeezaako fe abamu ku boobuzaabuza tetuliimu era tetuli basiru amagye ago gamanyi era gagenda odiployingibwa obeerwa gwo gasindise ekituufu bwebanga gwe resistance officer nga wagaana n'amagye okutransitioning okufuuka ag'abantu okuva mu resistance army okudda mu UPDF ojja otya ate oluvannyuma otuwooyewooye olwa atrocities z'okoze olw'okuba weewoomya olw'okuba nti ogenda mu kalulu nako ke tutakakasa tukyakakuwa okuggyako okukakwatamu bwe kibanga ku ddaala ly'obulonzi nga obwa MP ate nga nabwo okujjuza kifo ab'NRM batuuka okuba era nga amagye ge gabali emabega okusamba amabaketi ne batakoonwako ffe wano bwe twogera ne bweba bidi eno nga y'amawulire osibira mu safe house olya butwa bakukuba miggo nze nga nze bantunze ebyange nembawo enguzi n'enzirukayo kuba nabo abasinga mu magye baliyo lwanaakola ntya tebasobola desertinga banoonyaamu ssente babbi bayaaye balinga abankwata ne bambonyaabonya kakati tewaliiwo kintu kyonna President Museveni kyosobola gamba abantu naddala ffe bannamawulire n'abo abantu ba bulijjo nti abakuba abantu tobamanyi ng'amagye gwe kennyini wagifuula kampuni yo ekyokubiri omuntu yenna omutegeevu akimanya nti ebikolwa bya munnamagye bireflectinga kiragiro kya mukama we in the command bw'olaba ng'owamagye ng'asamba omuntu abatasobola kubanga yavudde wa mukama we nga tamulagidde nti genda obatte oba genda obasambe kati ensonga y'emmundu eno Museveni gy'agerega ekunnyonnyola kwayo bw'oba togimanyi biri ebintu bisatu ekisooka ekitegeeza nti mutabani wo ekisooka munafu nnyo era wa ddaala lyalunguuba okusobola okukomandinga amagye ffe twakula tumanyi nti ye bakitaffe b'NRM bannange ensi eno tuligisikira nga mugitereezezza mutuyiyeeyo nnyo era abantu abakyasinza obunyiivu actually siba abantu mu Uganda abakyasinza obunyiivu abalina n'obunyiivu obuviira ddala ku ntobo y'omutima si ba opposition bagirabye kati ife batabani b'abantu ab'NRM ababavaako edda tubalinda Mukama Katonda lwali bayita tulabe ate Mukama bwali tuweereza Musa ffe kennyini atununule mu buwambe mutukoze bubi twalowooza nti bakitaffe nga batutwala mu bonna basome munaatuuka ekiseera ne mukubaamu ensa eggwanga ne muliteekateeka bulungi ne tutuuka eyo mu maaso nga ffenna eyalwana n'ataalwana tubyeyagaliramu kubanga mu kulwana byali ebigendererwa bye musobodde okwetuukiriza naye emyaka giyise omunoozi n'obulungi ava mu ddiiro muganye era mulemeddewo mwali baddewo emuli nga bye mukola birimu ensa nsaba okutegeeza President Museveni nti nno the actions of the army are a reflection of its commander bw'abeera nga commander kyambuyege ekika bwe kityo ebyo abantu abo bye bakola
si batendeke nga ku ddaala lye tuwulira eribaweesa budget mpaka ku classified tebalina kyo kye tulaba mu butuufu bw'otunuulira omukazi eyagezaako okukwata buno obuvubuka bwa bodaboda bwe mwawe emmundu ng'abuze emabega omulabamu ensa kubanga oluvannyuma Museveni otera neyeegaana abantu nga kino kyakoze nsaasira ebisajja ebikulu ebina ebiwalaata nga nze mazima n'otateekamu common sense nga bakutumye Muhoozi n'akutuma genda okuba abantu ye eri kitaawe tamwogerako gwe n'ogenda abantu ne bakukyawa okumanya mujja nga mukimanyi nti bwe mugenda okukola tebirina nsa bwe ebikookolo ebyo bwe mwambala singa mubadde kwalaali nga temuli banywi bammwe ngoba banjaga mwalivuddeyo ne mukola ekituufu President Museveni w'abadde ademonstrating alaga nti emmundu gyambale singa kibadde tekyetaagisa kuba na wanayingi emmundu eyo yalibadde yaki nakyo sikirabyemu nsa naye kanzireyo wali ebikolwa by'amagye bireflectinga bakamanda baabyo statement za Museveni ziraga bakamanda be bakyasinze okubeera ab'ekiboggwe mu nteekateeka y'okuwa ebiragiro mu magye bwe kibeera nti nno ababodaboda batuuka ku ddaala eyambala emmundu bajje bakuba abantu abajjukizeeyo era mbalage nze nali nkulira ekibiina kya bodaboda essentially mu mwaka gwa 2016 kansinzire wano okutwala omukisa guno okulabula buli muntu yenna gwe bakozesa tobeera nga nze Katonda yansaasira nti yankwatako yanziriza obulamu naye bangobanga mbwa kyokka nalina ekibiina kyange nga nkyoganizinze ku lw'enkulaakulana y'ababodaboda kakati abavubuka abo be mulaba emyezi 10 egiyise nze nadde ebbali nensigala nkola ebyange omanyinza okwetaba n'ababonyaabonya abantu abiresa asinga abavubuka beekwata ne bagenda ekaweeweeta babalimba babatwala Kyankwanzi ne babatwala ekaweeweeta nze kasita nalaba ababodaboda abamu kwabo be nali nkuliranga n'emitwe gyabwe nali ngimanya entegeera yaabwe nga babakutte babatutte eri ne mmanya akantu kano njagala specifically alabye video eno okansaliremu okampeere General Muhoozi Kainerugaba sebo General Muhoozi Kainerugaba commandant ow'amagye ga UPDF okoze ensobi ennene gy'ojja okwejjusa mu bulamu obwo soogera ku zino tweet ebyo bya bufuzi ate naawe nga munnayuganda okkirizibwa okubyetabamu singa wali bweru w'amagye naye ku okumenya amateeka ife bwe twali mu bodaboda ensobi gye wakoze gy'oli ejjusa obulamu bwo kwe kukwata abatabufu b'emitwe be walonderera n'obatwala obatendeka amagye n'obayingiza intelligence kati n'obambaza ebintu bya bbulaaka n'obaweereza mu bantu bwe kiba nga si beebo bemmanyi kuba nze mbamanyi figa zaabwe nzimanyi nze nali omukulembeze waabwe ebbanga ddene okuva 2017 ndowooza mpaka ebbanga ppanvu nakati abasinga bakyanneesiga awo b'okwasa emmundu nze nabategeera nsaba okukujjukiza okoze ensobi emu Muhoozi Kainerugaba nga mukulu wo oba yali mukamaawo General Kale Kaihura gye yakola bwe yakeera ku makya n'alonderera bannakigwanyizi abatemu abayaaya ababbi n'ayagala bamukolerenga emirimu gye egya date jobs yasigala eri ng'ali kiriini lyekkubo lyennyini Muhoozi Kainerugaba ly'okutte naye bwe twatuuka ne twekyawa ebikolwa bya General Kale Kaihura n'akabinja kakabodaboda 2010 nkusaba olivayizinge twakola ki wansi w'obukulembeze bwange mu kulwanyisa Kaihura nakuŋŋaanya abantu abanyigiriziddwa ne tulwanagana mpaka General Salim Sale n'abasigadde lwe baakoowa entalo ku street ne batuyita nze mwekokkolako ekintu eki yankozesa n'ansuula yansuula nga siina yadde olwataano era yangobanga mbwa kyokka nga nayamba nnyo gavumenti mu kiseera nga ab'ebijambiya bali ku street ba 2010 batema abantu bakifeesi abavubuka b'obugirita ab'eripanda ntera n'okulaba obuvubuka nga bweyita simanya Gaza ebyo byonna ebintu bye mulaba ku mirembe gy'abasobi ba kitatta twabirwana okutuuka ku bijambiya era tukimanyi bulungi nnyo n'ab'amagye abo abasinga b'okomandinga gwe ng'oli muto tobaddeeyo balina enkwe era be babadde bateekateeka
okutendeka abantu ba bulijjo bakwatanga ne babatwala mu bibira ne babatendeka ne bamala ne babajjayo ne babatemesa abantu ebijambiya enkola eyo ebaddewo era bwe nali nga nkola injustice ebiseera ebyo nali nkola ku TV wa Pastor Iga ng'omulimu gwange ogwokubiri nyina ekibiina ky'ababoda n'ebitabo nkyabirina nyina gazeeti nali nyina ababodaboda emitwalo 7 nga nabawandiika office emu ng'eri katale k'abaveterani Wakaliga office ey'okubiri ng'eri Makindye office ey'okusatu ng'eri Kawempe awo nga mu Bitaala office ey'Amasuudi office endala ng'eri ku kizimbe ky'Ovino Kampala Central buli division wano nali nkozemu office kaakati engeri nti mu Uganda temwagalamu muntu afunye power kasita kitaawo yanfuna nankozesa okulwanyisa criminality olwaggwa yansuulanga mbwa naye kyekyaliwo Kayihura bwe yateekateeka ne yeesigisa abasiru obuyinza n'atandika obbawo emmundu kitata yabeeranga n'emmundu 3 okumanya yali muzibu yalinako n'emmundu efaanana eya Gaddafi ne twebuuza oba ani agimuwa obutemu ne bulinnya okubba pikipiki ne kulinnya ne batandikawo akabinja akabba emmotoka ne babbanga ab'embaawo kasita baakwata ku nte n'okutta abantu ne kyonooneka kaakati nkutegeeza General Muhoozi Kainerugaba nti ekkuba okutta eryamugeyeena kasita otandika okukola obukundi bw'abantu obwambaza ebyambalo ebitategeerekeka obawo emmundu ezitaliimu masasi abantu bwe banaakitegeera nti tezirimu masasi ffe tumanyi bwe twalwananga entalo paka 2010 gikuba ku ttaka abapoliisi baagirimu nga gwe kennyini agenza okuloopa gwe gwe bakwata kyekiriwo kati ne mu byobufuzi ONUP yazza omusango talina kuba munnayuganda olw'okuba awagira otandikidde ddala ebintu bya General Kale Kayihura ebyamutuusa ku mbeera gy'aliko ffe baatunoonya otutemula mu kiseera ekyo kitatta n'akakundike ne batandika n'okutta abasiraamu nga bapangisibwa ng'era abasinga babajja mu kabinja KDF kati saawa eno abo bennyini b'okulembera abasinga abali mu magye bajjenojjena abatalina mpisa abaagala ebinja okusinga bye mwabawa balina n'obubinja bwe bakuŋŋaanya obw'abaana abadduka mu ADF okubakozesa emirimu egy'enjawulo sijja kugendayo naye nze omu ku bannamawulire eyali akontaktingiddwako abantu ab'ekyayi ebikolwa ebyo nga banoonya we baddukira tebaliiwo kaakati nga mmaze okikutegeeza ekyo mu bigambo bya General Museveni retired General Museveni mpuliddemu obunafu obukusongako ddala ti ebikolwa bya kabampaane bino gw'obikola naye ebikolwa bya kabampaane ebyo bitwala bannayuganda mu kuzikirira nze ebiseera bye nakulembera Century Boda Riders nali very popular ku buli TV nabeerangako sirina ke nafuna nalwana entalo ne mungoba bubi sibalinaako buzibu kubanga namwe ekigavumenti kyamwe siina kye nali nkyagalamu mwabakozesa bwe musuula nzaani nali kigwe mutaali sudde kyovola neegendera nenzira mu mawulire nene mu mawulire munnumbi eyo buli kyenjogera nga bankwata kale no oluusi nyamba na ku exposinga bintu bimwali badde mulowooza nti bibi mu society mubikoleko kyatuuka ekiseera command staff ng'erina okutunulwamu okuttingana ne kutandika okuttingana lwa nsobi ng'eno gy'ogendamu kakati nze bwe nabadde omusibe nga waliwo omuntu eyampambye I think you may not even know kubanga gavumenti eno erimu ba warlord buli omu asalawo I'm just wondering how President Museveni seems not to know anything about what is happening either mulimba obanga gwo omukozi obubi nga buno obukundi bubwo naye bwe nnyongera okutazaama n'okwetegereza enkola y'ebintu ezeekolebwa mu kubonyaabonya abantu n'obbakuba emiggo ndabira ddala bino ebikolwa nga bya Muhoozi n'alibadde sirina bujulizi wabula bwe nzijjukira enkozesa gye mwatukozesa awo emabega okulwanyisa obubinja Kayihura bwe yali ataddewo obwali bufuusi obw'abayeekezi ate nga naye kiwulikika nti yalina gw'akolera bwe mutyo bwe mukola newankubadde ng'olina obukuumi bwa kitaawo tebubeera bwa lubeerera n'alirowoozezza nti ebikolwa ebirungi byali eyimiridde omuntu alina obuyinza ne ssente
nga mu kaseera ak'omu maaso biryamu eyimirira. Abaddugavu abamu ba mitwe minene naye amaanyi ameemanye we kasitookera okubaawo kw'amagye n'okukuuma bannayuganda si bulabe era tetukuwakanya wabula okweyambisa obubyamagye mu nkola y'amaanyi ameemanye si nnungi. I save myself from these tweets ze mukola kati n'olwekyo obuzibu buno bwonna Museveni bwayogeddeko awo ekisooka ye kennyini muyaaya alimba bwe tumwetegereza n'otazaamya ebigambo ebyo ku kikula kye tumanyimu kamanda nti kamanda in chief Museveni tulowooza oba yatutimba bbula nga yatulimba naye ffe tumanyi tewali kigwa mu ggwanga lino kyatamanyi. Tumanyi nti waliwo kamandi era tewali operation zikolebwa zitasanctioningiddwa. Bino betwalaba ebyabavubuka bemwamba ababodaboda bemwatendeka emyezi 10 emabega ne mubambaza bino bikolwa bimanyiddwa nti kya bulijjo mba muyina ebyekisiro mugenda okukola abammwe mubajjamu. Kyokka ekineewuunyisa be nalaba ku layini awo bonna mbamanyi amanyi ba Mutyaba ba Mawejje ba Kawaawa mutabani wange Mulongo mbalaba omwo. Ekisinga n'okunnuma nti buli kaseera lumba munoonyaayo ab'okkozesa mukwata gurupu y'abavubuka ng'ebitundu 8 ku 10 Baganda temubateeka eri mu bifo biina kukozesebwa bintu birimu magezi mubaleeta mu kaseera we mugenda okubakozeseza mwe mugende mukole bizinensi mwetoolola ensi eno bo mubaavuwaza era mubakozesa ate mumale mubasuule. Kibadde kigambo kya Museveni kennyini okwegaana abaana bano kyokka nga ate be babakozesa. Tukimanyi bulungi nnyo kamandi zammwe tosobola kundaga nti waliwo wa poliisi yali akuba abantu empi, waliwo w'amagye yali alinza ajje bano, waliwo abambadde ebya bbulaaka abakutte waya. Kakati bino eby'emmundu Museveni agamba kozesa emikono okole bwoti ate waya ani yazibawa be baazeewa. Kambuuze ku drone oba n'ezo torture houses ze mulina eziyitibwa safe house torture houses ze mulina zo muzoogerako ki oba Museveni azoogerako ki? Obuyinza buleme kubajjula n'ekyaddala ne bw'oba tomanyi nga mutuufu wakulira mu pawa nga kikuzibwa ly'okutegeera omunaku kyayogera. Nkusaba osome ku byafaayo. Kitaawo yali mukwano nnyo gwa Gaddafi bwe baali bamutta yabuuza mbakoze eki. Yali musajja mulungi ku bye tuwulira situmanyi bantu be byali abakoze kutuuka kumunoonya na kumukola nga bwe baamukola ku ssaawa ye esembayo. Ng'oggyeko ebigambo ebyo bye mbadde njagala mu mpeerereze General Muhoozi oba buli muntu abimutuuseeko nyina ate entegeera eya bulijjo gye njagala okukootinga mu bigambo bya Pulezidenti Museveni. Ekisooka Pulezidenti Museveni tewali goyinza kulimba wano. Bikolwa bya NRM bimanyiddwa ebyokkuba abantu ababavuganya kya bulijjo, so tekiriimu nnyo okwewakana oba temuliimu kabampaane oba temuliimu obwo obugalo bwe bakuba bano bwe baweereza ababa bakimye ssente. It is common kya bulijjo mu gavumenti yammwe temwagala babavuganya mubakuba mubatta mubasiba. So tewali ebyo byayogedde Museveni ng'akutte omuggo gwe atuyita nte. Naawe wennyini nnyini waasinzidde okwogera mu vidiyo eyo. Awo wennyini waasinzidde okwogera mu vidiyo eyo abadde akutte omuggo ogulunda ente. For us Ugandans Museveni atulabanga abaluzi ba nte. So bya bulimba Museveni azze alumirizibwa ebintu ebyenjawulo wakati w'okuteekawo ebitta abantu ebyenjawulo. Tubiwulira aba Northern Uganda baamala emyaka nga babonaabona ate nga tuwulira y'abalwanyiza ate abalala nga balumiriza ab'amagye ebyo be babikola. Simuzi mulimu ab'amagye abaagala okumuwamba oba abaayagala edda ne batabeera successful oba ye kennyini ng'abimanyi wano ng'abazze kola PR public relations kutuwuddiisa. Kya bulijjo buli kalulu wano kajjudde violence nga ne NRM mwennyini gwe mutayagadde atali wa kinywi kyammwe temumuwa actually n'emmundu zivaayo n'amasasi gavuga. Kati kino ekyokugamba temusonga mu wanayinki z'enkola zammwe buli NRM ebyo by'amaanyi mulowooza obuyinza mulina bungi naye tubajjukiza tekiseera kyammwe kigira ne kikoma.
bantu bangi abakubiddwa amasasi nga tebalina mmundu. Jjukira ono omusajja yali omukubi w'ebikonde, jjukira bannamawulire abaakubwa, n'abantu abangi mu kalulu akawedde abaakubwa amasasi. Abakazi bwe baakubanga abantu ne babatta, tekuli ku bo yalina mmundu. Mu Uganda mwe mulina etteeka nga buli kimu kitwalibwanga weapon, omuli n'ejjinja. Tibwokwata ejjinja omuntu akukubi. Bannamagye ab'enjawulo bazze bawa order ng'otandika n'ochola. Ochola yagamba abamawulire nti okuba kubamba mbawonya, kubamba mbagamba mugaane gendayo n'otunulira omusajja omukulu atamanyi nti ow'amawulire omulimo gwe kugenda gy'abantu gye badduka. Ebyaddala mu nature y'omulimu gwaffe abamawulire gye muba mudduka mmwe nga munoonya okwetaasa ate ffe gye tubalaga gye tuba tugenda tusobole okubabuulira ekiriyo nga mumaze okudduka musooke mudde bwe kiba nga kikkakkanye oba mwewaleyo bwe kiba nga kikyaliyo. Naye yagamba nti abamawulire babakubi. Ekyo si kyakwekwekerera. Era ebigambo ebyo bibadde bya bulimba nnyo, bibadde bya kiyaaye ebiva mu musajja omukulu gwe tutabisuubiramu. Nga kituufu n'ebyafaayo bye tebiina wemwekozeneratingira kwogera bigambo bituufu. Ekirala kya bulijjo okutta bannamawulire, assassinating like here bloggers, eyannuma ennyo yasembayo yali Isima yannuma nnyo. Kasita oyogera ku bulyake obukenuzi oba noyogera ne ku muntu abadde abonyaabonya abantu, okeera ku kiso, okeera ku ssasi, oba toli mulogoto wona. Kati wano mu Uganda ekisobola obwo obusirikale kubuluga obeera n'eddogo ne keekuba essasi. Kati ebyamawulire bwe bityo bwe bikola bwe biri twabimanyiira. Kakati I did not expect kubanga kirasi y'abantu abakyasembyeyo okubeera abawansi mu gavumenti yammwe bamawulire. Covid mwatujooga kyannuma nga ffe tutambuza amawulire nga ffe Museveni tatwogerako. Tewali yadde buli yajjanga okwogera nga lowooza wa kitalo. Transmission, information is power. Kasita mwayiga nti amawulire gajjako gavumenti ne mugaa kati katubakube. Kubanga gavumenti waliwo amawulire essaawa eno ali interested mu kugijjako. Naye gye mukoma okutubonyaabonya, okutukubanga emiggo, naffe tujja kufuna ekirowoozo ti singa tuba n'owamawulire nga ye pulezidenti tuulike katutya ndowooza asobola otutegera newankubadde ebirere by'amawulire ebiri mu paalamenti tebisobodde kutuyamba ate nga twabiwagira bigende bituyambe. Kya bulijjo extrajudicial killings mu Uganda okusobola okutiisa opposition zibaddewo entakera, so tetukyewuunya. N'olwekyo nsinzira wano okutegeeza abantu mwenna bannayuganda abakozesebwa nti bano ono omusajja Museveni ne banne ng'obusajja bw'ataddeawo okulayini ng'ayogera, obusajja bukamanda musajja balaba nga bonna baswakidde buli baba bakomandinga opportunity bagikozesa kukozeseza maanyi gaabwe ku bantu ba bulijjo. Lwaki mbuyita obusajja tebalina nsa? Singa omuntu abadde ayinamu ensa, nze nalaba omulembe gwa General Muhoozi, David Muhoozi tegwali mubi azisaaki newankubadde teri musirikale mulungi. Omusirikale beefuuzi babatende ziringa masiini ziwulira kamandi nga computer enter kasa mukama wazanyi anyiga kapsiroko nti leero capitolator nga anyiga enter nga bakuba emigo capitolator. Nabeno wankubadde sibeesiga naye artist waliwo abasirikale ba Mayombo bakaweesi abali wadde Congo operation bazikomandinga naye nga baagala okuprofessionalizinga amagye kalime kufaanana nga bino ebirerya kati ebiriwo. Nsaba okubategeezaako nti ekyaddala we mututuusizza tunoonya ddirwe muvaako. Mukama Katonda either abatwale oba muveeko mu mirembe muba nga mwekubye mu mitima kubanga ebikolwa bye mutukoze si birungi n'akamu. Bawanayinki mbalabula bano bwe bajja beesesa kozesa omutwe, use common sense. Nalabako Kulaije, General Kulaije bloga munnaffe ng'ayogera yagamba nti bwe tusindika omuntu mu field asigazaamu percentage y'okulowooza okukola ekituufu. Kakati ng'oggyeko bano ababodaboda mwayambaza uniform abamagye nadde mbasuubira nti naturally edda amagye gammwe gaali a little bit organized newankubadde gaali preparing for the worst. Edda nga bwe tulaba abasirikale aba bulijjo nga tumanya ososiga nga bwe wajja ab'ekibombola kya ggulu nga bwe wajja ready top nga tumanya nti kaakati embeera esusse kati awo buli omu adduke kati tewakyali order. Ka poliisi rikuluutu ke baakayingiza kakukuba ow'amagye akukuba nabo kennyini komandi za njawulo beekuba ne twebuuza
Tache eri Museveni gye yalina nga muvubuka eyo commanding amagye yabulirawa, democracy yabulirawa, ebintu ebyo mwajjanga mwogera 10 points mwasigazaako mmeka. Sibamalireko budde, njagala bannayuganda tubeere kitole cohesion bwe tuteegatta. Mu bigambo bya Museveni awo mulimu obutiitiizi kyate mukuba kubanga ye Nawolovu buli lwatuuka akola kyalina okukola mu kaseera ye kimuyiseewo kati be yasindika okuba abantu abeeganye. Naffe abantu ba bulijjo abakolebwako ebikolobero bino bwe tulituuka ne tubeera wamu ne tukkaanya kimu awatali mawanga na madiini ne tukkaanya nti omuntu wa bulijjo ekikubeezaawo kuba kunoonya bulamu bulungi si kutulugunyizibwa, ffenna tubeere kimu nga tukulaakulana okusinziira buli omu ku maanyi g'ataddemu, tusuubira nti tujja kusobola okulwanagana n'abayaaye abali mu buyinza nga bano. Ebyo ebigambo mbajjukiza nga mmaliriza nti senga Mukooki mukyala mujjanjabi wa kinnansi ajja kubayamba mu nsi ey'okunyigirizibwa n'ey'okutulugunyizibwa. Mbagamba mwetangire, omanye enkola yaffe y'ekinnansi oyinza oginyooma naye n'abo abali mu buyinza gye baakozesa beekuuma mu nkola ezo, lwakuba ate bwe baatuuka waggulu baafuka mu kiggwa baalinnya omulabba ne bawalampa omulamula, kati omulamula bwe baagutuukamu waggulu ne bajjamu empale kati kwe bafuka. Naye singa tekyali ekyo obuyinza obwabatuulamu nga batuula eyo mu ntebe bye beekwasa kati ye Yesu beera nange, naye nga mu nsiko tebasobola kuyimbirayo ba Yesu. Ekyaliyo Senga Mukooki asobola okuyamba ne weetangira n'owona ebibamba ali ku 0750 26000. Abasajja maanyi g'ekisajja makulu akikola abalina abaana nga omwana mulwadde wansi naye nga tagwangako mu muliro, abeetaaga okunyweza emirimu n'ensonga z'akasente, n'abeetaaga omukisa, abakazi abaagala obufumbo, bali abakyala bakugu nnyo mu kunoonyeza omwami alina omukisa. 0750 26000. Mbasiibudde, nja kubalaba mu programu endala.